Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abannaffe ku saidi eri katusubire Mukama Katonda abanjagalidde, katusubire Mukama Katonda abankoledde obulungi obutagambika. Nate tuli mu mwezi mupya, tukomyewo n'omugole omupya oba muyite kawasa. Omanyi ebigambo ebyo abasinga babikozesa mu bukyamu. Omugole aba mukyala, so lwali tuze na kawasa, olwo aba mwami kitegeeza yawasa. Tuze n'omusajja businessman, musajja musuubuzi mukukutivu, era abasinga obungi mumutegeera, natamulabanga ko by face, kyemanyi erinnya wali oliwuliddeko. Mukkirize leero bwe tuze naye tuwayeemu tulabe emirimu agikwasa nga gitambula bulungi, naye ne ku saidi eri ey'amaka ey'obufumbo ebintu bitambula bulungi. Omanyi ebiseera ebisinga mugenda ne mulowooza nti omuntu akola ssente ate omukwana aguvaako bino abivaako. Abantu abalina ssente ennaku zino bawasa, babeera mu bufumbo, buli kimu ne kitambulira ddala bulungi nnyo. Mukkirize omugenyi waffe olwaleero atubuuzeeko, atubuulire erinnya lye, atweyanjulire n'emirimu gy'akola tugimanyi. Gwe wenna ali eyo ng'omulaba for the first time osobole okuba nga tomutegeera, kuba ate nga kyakola akitegeera. Nze nkiwa buli analaba vidiyo eno banalaba podcast eno, ojja kuba ku kyogenda omuwagire, kuba bintu by'atunda biri genuine, era nga mu ggwanga Uganda ye yekka atunda by'atunda nga yasinga bireeta ate mu oligino yaabyo. Mukkirize tumuwe omukisa atubuuzeeko. Abalabi baffe abalungi, amannya gange nze Simon Peter Kiyega, abasinga gwe bamanyi nga Daddy Happy Home oba abamu gwe bamanyi nga Happy Home, mukwano gw'abangi, era nga nze CEO wa Happy Home Uganda located in Katwe, slightly opposite Equity Bank. Ffe abasinga okuleeta ebintu eby'amasannyalaze naddala ebikozesebwa ewaka nga fridge, cooker, microwave n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu mafumbiro ag'enjawulo. Tusangibwa Katwe opposite Equity Bank. Tulina ebintu bingi, buli mwezi tubeerayo ne promotion, ate ne mu guno omwezi gwennyini tulinamu promotion naddala eri abantu abagenda mu kwanjula. Promotion eno etandika lunaku olwaleero, egenda kumalako paka omwaka ogujja olunaku olwaleero omwaka okukola ki ogujja. Eno egenda beera tugenda bakolera combos z'enjawulo ng'omwaka gutambula, ez'abafumbo ze mutwala ku buko. Mugenda beeramu ebintu eby'enjawulo bingi nnyo nga bwe munnaalabanga nga tugenda emaaso. So omwamiziwa sanyusa nnyo. Amina sebo, nange neesiimye okukyazaako sebo. Nzaani omanyi ffe tubeera eno abasinga tubalengerera eri mu bizinesi zammwe nga zitambula, ne tulowooza nti munnange temuli bantu bakutuukikako mangu. Omusajja ono ye CEO, era abasinga obungi atera okugenda ku dduuka temutera kumusangawo. Abasinga batera sangawo Mami Happy Home, naye ng'ono naye ate abeerayo emabega, byonna ebikolebwa y'aba aseesaamu, si bwe kiri? Yes, gwe mutwe. Kale ndowooza tutandikire wano tunaba kwerabira kuvaawo. Ogambye olina kombo z'oleese ez'abantu abagenda mu mikolo. Yes, tugguse ensonga eyo tweyongereyo lumu maaso. Soko zimenyemenye oziyitiremu abantu bategeere. Gwe wenna aliyo nga ogenda ku mukolo gwa kwanjula, weeraliikiridde ebyo n'atwalira taata azaala omwana omuwala akusanyukire ng'omwana azze nga eggumidde ajjudde ettuli lino omukulu kaalisaba okulule. Ate ekisinga obukulu mu byonna tumuleese ng'obudde bukyali, kuba guno mwezi gwa 7 twakagutandika. Kitegeeza tulina ogw'omusanvu gwonna, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, 11 mpaka December. Ate nga ganye promotion etandise July, ekomba next year July, bwe mwaka mulamba. Nga lwaki temuwasa? Tubulire kombo. Ekintu kino twatudde wansi ne munnange ne tulaba nga abagenda mu bufumbo naddala omukolo gw'okwanjula batya nnyo olumu ne batabeera ready. Bagenda otuuka ku lunaku olusembayo ng'ebintu ebimu tebikola ki? Tebiriiwo. So ffe nga ba Happy Home Uganda bwe twatudde wansi twagenze ne tusengekamu ebintu eby'enjawulo ebyetaagisibwa ku buko. Katugambe abako abamu okusinziira ettuluba omuko ly'abaakoze eki? Mwajjidde. Naye twakozeyo packages ez'enjawulo nga tutandikira ddala kakadde kamu kitundu, tulinamu eza $2 million, tulinamu eza $3 million, paka waggulu gye bukola ki? Gyekisembera. Mu kino abako tugenda bawa ebintu ebyokutwala ku buko ku bbeeyi ya bwereere kumpi oba kusuubula busuubuzi. Mugenda beeramu ebintu nga TV, mulimu amafridge, washing machines. Washing machines badde tezirabika ku buko, naye ffe nga Happy Home twakireese.
tugenda kukolayo combos nga tukolamu obuntu obutonotono obuweebwa abagole abazze okubuuza, obuweebwa abasinga, obuweebwa bano abaana abato abako abato n'abawala abo abajja okubuuza. Tulina ebintu eby'enjawulo bye twabaleeteddwa ku Happy Home. Then basenga tulina bye twabaleetedde nga pressure cookers ezo, basenga babeera bazaagala nnyo. Katugenda bakolera combos ng'ebintu ebyo byonna bikola ki? Bibeeramu, era tujja bakolera nga videos ez'enjawulo nga tubannyonnyonnyola nti kati senga ow'ensonga ajja twala kineeno, senga addirira kineeno, senga oli omulala kineeno, then omuko omukulu kineeno, omuko abeera mu myaka bwe giti kineeno. Okitegeera, bonna tugenda balowoozaako. Twatudde twafumbye obwongo okumala ebbanga linene nnyo. Kati buli kimu kikola ki? Kyawedde. Twakisengese bulungi. Wegamba obadde oli eyo naye nga owulira okwoyogaba obusanyirizo mu mikolo. Olaba nga oli wajjana manyi batera nnyo okugaba obusanyirizo obulabibwamu obutali bubi. Naye bwe tufuna chansi ate omuntu bw'ati n'avaayo n'agamba ku bbeeyi ensaamusaamu senga alina okufuna paasi. Ekitegeera, ku bbeeyi ensaamusaamu senga alina okufuna pressure cooker. Ku bbeeyi ensaamusaamu omuko ate sitikaveewo ne ka fulaati oba ka TV. Bannange nze ndaba era ddala nga tuli kumenya mu jjenje ekalu. Kuno bulijjo buli omu kino kyalinze abaganye okuwasa abavubuka abato ba pomoshi. Bafaizo baganye okuwasa. Bakongo baganye okuwasa. Bannange mudduke zambwa. Omukulu ono avuddeyo package zonna nga zirimu byonna bye twetaaga. Awo nno mbasabira bannange Mami Happy Home Uganda, Daddy Happy Home Uganda tubawagire naddala abantu bitugenda kukolera emikolo. Mayinza nyumirwa nnyo gina n'omuko nga list yaggumidde. Setuganye nti tukolera abagagga bokka. Nino omuntu alina ssente ensaamusaamu genda ku Happy Home Uganda yogera nabo bagambe ngenda ku mukolo gwa kwanjula mundage ku packages ez'enjawulo. Trust me tujja kubulwako ogwa. Yemu kimu bwe naagaana ojagenda ne ebbiri. Ebbiri bwe naagaana ogende ne yemmeka. Kuba mwatobesa ebintu byonna nga mu ebiri. Mu packages zonna nze kakubuza akasembayo tweyongereyo. Mu packages zonna ziwateesiteese. Eriwa gy'ogamba nti manyi tukize tugaane twaziteesiteese nga tutulidde omuntu wa wansi then omuntu asemberayo ddala. Omuntu asembayo mwamulowoozezza kuba endowooza yange. Twasengese ebintu bineeno nga wenagambye mu ntandikwa. Tulina package y'omuntu eyeeyiiya oba asookebwako nga ayagala kukola omukolo oguggumidde. Tulina package y'omuntu wa bulijjo abasinga mwe tugwa ettuluba lye tugwamu. Ne tuba ne package y'omuntu aggumidde oba omuntu omubede. Mwenna tulina package zammwe. Tulina package okuviira ddala akakadde akamu. Then kambeko ne kyenkutangazaamu ekisingira ddala obulungi. Buli package ejirako ekirabo kimu. Ng'ovudde ku ekyo buli muntu eyeetegeka oba eyeeteekateeka okugenda mu mukolo tulinawo n'enkola ey'okugulawo akawunti yo. Ojja n'oggulawo akawunti yo ku Happy Home n'otandika otteekako ssente zo gwe nga w'oyagadde. Otuuka ng'olunaku lwengedde tugambe leero lwakuna oba lwakutaano ng'omukolo gwa lwamukaaga gwe ng'okuba ku Happy Home ng'otugamba nze akawunti yange yiino aneeno kuliko ssente bwe ziti njagala kino ne kino babindeetere. Twapangidde ebintu byaffe Kawempe oba tuli mu tawuni wano we twapaakingidde ne tuleeta ebintu byawo mwe ne mukola ki? Mwe bennyini mubyetambuliza. Tubireeta ne tubiteekawo wennyini omukowa abatugambye mugenda osimbulira ne mutambula. So kati abantu bakimanye nti nno ebintu bineeno teweetaaga kusonda ssente kuba okusonda ssente nakyo kizibu ebiseera ebisinga. So you can just come to Happy Home n'oggulawo akawunti yo n'obeera ng'oteekako ssente zo mpolampola. Buli lwojja n'oteekako oba oleeseyo 5 oba 10 oba 15 oba 5 kyonna gwe kyoyagala ky'owulira ekiri comfortable n'oziteekako. Then olunaku lutuuka n'obeera nga weewewuddeko omugugu ogwo gw'okuspendinga omulundi muki kusinga osaasanya ku ssaawa esembayo. Exactly. Perfect. Ndowooza tutegedde bulungi. Baddiremu endagiriro njagala kutukaviireko ddala omulundi gumu. Endagiriro tukolera Katwe slightly opposite Equity Bank. Mujja laba akazimbe ka Equity Bank ke kasinga ye landmark gye tulina waawo esinga obunene. Landmark ey'okubiri
lyedduuka lyaffe Happy Home Happy Uganda. Home Uganda. Liri ku kizimbe kya yellow kyasigibwa MTN Momo. Then mujja labako ebipande byaffe byetoolodde ekizimbe kyonna kuliko Happy Home Uganda and Happy Home Appliances. Amiina. Kati Simon kiza tweyongereyo. Yes sir. Wayogedde ku Mami Happy Home. Ekitegezo muri mwami mufumbo. Yes sir. Njagala otusiigire ekifaananyi wajagala otuzeeyo emabega nga tunaba kutuuka ku nteekateeka za mikolo zakolebwa zitya oba omukolo gwaliyo ddi tuzeeko emabega. Mami Happy Home omusisinkana otya? Gwali mwaka ki? Ye kiki ekyo kye yakola ekyakutengula emmeme n'ogamba omukyalo ono kambeeko kye musuulirayo oba kambeeko ekigambo kye mugamba? Mukyala wange kisooka kamwanjule. Mukyala wange ye Nambi Bulya Gertrude ne Lydia nalyo liri mukyala yekka anene Uganda ayina amannya 4 nga buli wotoolako 2 ofunayo personality ki endala. Ate tugattako amannya amalala gazze afuna ag'enjawulo. Enamu erya Mami Happy Home, enamu erya Chef Lydia, Chef Nambi, mangi. Kati omuntu wange omulungi oyo okusooka osisinkagana twanasooka mulaba mu 2019. 2019. 6 years down the road. Tutapuli mu gwa musanvu, right? Roughly yeah. 2019 if I'm still very vivid. Omanyi fa abasajja tetujjukira nnyo dates bulungi. But 2019 it was I had a friend of mine, a very good friend of mine, Dr. Yaina omukolo gwe ogw'okukyala. So by that time nafuna omukisa oguwerekerako Dr. okugenda okukyala side z'Ejjogo. Joge yo Bukerere. Jogo Bukerere awo. Kati wetugenda ewa mukyala Dr. gye nasinkana nga Lydia y'omu ku bawerekeddeko mukyala Dr. mikwano gwa mukyala Dr. Saga akwasumuza amannya lwakuba gandi kumpi nnyo kati ne musanga nendaba akawala akato nga kalungi kali kambadde omushanana. I still remember that day very vividly. Bekajja okubuuza awo nali nyambadde n'akatalabuusi ey'abasiraamu. nali nyambadde kanzu y'abasiraamu. Yali abasiraamu ekkanzu n'akakooti ka bbulu nga ntaddeko entalabuusi ya bbulu nga njagala kubuzaabuza nfa yange kuba gye twali tugenda baali basiraamu. Kati ngenda omulengera eri neŋŋambirawo omugole. Ani oyo? Era n'omugole waffe naleka mubaze omukola ki omukookera. Bigamba Lydia yagira mubabuuza. Baali abawala babiri be nalabako olwo olunaku. Kati kwegenda ew'omugole omukyala ne mugamba oli n'oli mbaagala bombi. Owe omukyala n'aŋŋamba ekyo sijja kukola ki? Tegesekyobola. Naye kankuweeko akola ki? Ono. Asinga. Ekumpa ennamba ya Lydia. Sokanyeko wali ogambye kangeze ku bano bonna. Ayitika amangu ngenda naye. Ebbanga eryo naye twali tukyali bavubuka nga tukyali ali musajja w'amaanyi. Oli yagadde mu kifo kimu ojjewo ebintu bibiri. Nali nkubye ebinyonyi ebya n'ejjinja erya limu. Naye mukyala Dr. yampaako nagamba ono yasinga. Surprisingly yampa Lydia. Maaso Glory. Aŋŋamba kino kye kimuli ky'emukono ky'ogenda okukola ki? Okutwala. Kati byalinga ebyokusaagirira. Kuba that was around ndozanga mu gw'omusanvu ogw'omunaana around there. 2019. N'emperepeesa omuwala okuva olwo. Naye nga Lydia akwata essimu ejja mu wiiki. Sekoleke nga bw'okuba Mande n'akuyamba n'akwata. N'akuyamba nga wokyogedde mwogera obutikitiki. Hello? Is this Lydia? Yes. Nze Simon gwasanga ali eri ku mukolo Bukerere. Nkutegedde oli otya nti ndi bulungi nsaba kulabako tututu. Ekitegeera. N'oddamu n'okuba mu wiiki yonna.
Yeah, then the person you've called akyasoma bitabo. The person you've called akyafumba mmere. The person you've called yeebase. The person you've called agenze out ne banne. Kati ano. But nensigala nga nkola ki? Ng'olemeddeko. Nga nemeddeko nezamu nekubira mukyala doctor. Nga naye gwe gundi. Omuntu gwe wampa amanyi. Amanyi ani gwe yeeragirako. Angamba kangende nkole ki? Mperepeese tofaayo. Ngaddayo bambi naye akola ogugwe. Naku ezo bampitanga fridge man. Abantu bange abo abamanyi okuva edda bampitanga fridge man. Basinga tundanga fridge. Kati ngaddayo amuperepeesa Lydia fridge man akubira oganye okwata essimu ye. Yanga amugamba nze akakavubu kankakola ki? Kansumbwa kantaanya butawaanya. Kirala. By then wali tonafuna ku mubiri guneeno. Bino byonna Lydia yabikoze. Akulabiridde bulungi. Andabirira bulungi. Kati kankusese kola olunaku. Ndaba Lydia oyo. Ne munne. Kati surprisingly omukono we guggwa. Bombi babiri bali bakyasoma Kyambogo. Nga balina okuva ejjogo baddeyo wa? Kyambogo babiri. Noli ngayo badde basimya babiri. Kati ndine kyali wange omulala. Kyali wange alina akamotoka nze siyina. Nze nali wazugu nnyo. Nali nvuga nnyo piki kyova n'ennaku zino eno nkyajagala nnyo. Kati kyali wange ngendo tuva ku mukolo bwetu tituvaayo. Ngendo balengera eri maaso ngamba kyali wange Dr. Soko okole ki? Soko ove ku nziga. Yangu tubeeno. Nga neesogga wanene waaki. Oyo manyi okuvugamu. Kuva dda nze tekiri mu musaayi. Nze nvuga buli kimu. Nnyonyi, meeri, motoka, tractor, buli kimu ekiko. Buli kimu ekifuna license nkivuga. N'ennyonyi omanyi ogivuga? Gwefunayo obudde ofuneyo akanyonyi ompite. Gwefunayo obudde ofune akanyonyi. Kati ngamba Dr. Soko ove ku zuga. Vaako steering ntuula. Vuga bulungi mba parking akoma beautiful ladies. Kiki ekiganye lwaki mutambula? Kyogamba musobola otambula okuva eno ejjogo paka ekyambo. Ate. Ntuule mu motoka yange. Amangu agevuzeyo. Kali karamfo kali eri akenzigize mu maaso. Nga mwina n'okumenya olina ayitawo n'atule mabega. Bwabanganye bumukala ya bulubulu omwo. Ngamba kwata. Bavuga mbasaba ennamba awo bombi bagaana. Era navaawo sirina kyenkoze. Naye impression nga ngikoze eki? Wakisinga olina kyotaddewo. Ndi w'amaanyi omusajja avuga. Sajja alinamu kamotoka. Alinamu kamotoka. Era lwensooka okufuna omukisa okumiitinga Lydia oyo nga tuvuddemu ebbanga lyonna kati tuli mu 2020 ndowooza nga mu January awo. Because these friends of ours were preparing for their wedding. Mwoba obudde kubira Lydia mugamba bangambye tugenda beera fembi tugenda machinga fembi fembi tuli mperekeze kibiki ngamba naye tusoko gyensinkaneko wano wa ku Freedom City tunyumyemu kuba yali aŋŋambye nti ali wa mukoddomi wange nga jangu nsinkaneko wano ku Freedom City tuwayeewayeemu walingawo ka restaurant ya ku Freedom City ne supermarket eri enkadde kati ajja tutuula tuwaaya obudde bw'okugenda butuuka aŋŋamba tugenda kuddayo tujja kati tekyanzijira mu bwongu nga nerayidde nti nno ndi musajja wanziga so nga ku budde buneeno nina zugu nalina ki TVS kyange nga kirina kaliye mpanvu bweti aŋŋamba omwali omutongo ono omulungi bw'ati tutte nti mutwale eka nga neekaasanga mugamba olaba nakubidde naye mu kujja nga jjaamu mungi ne ŋŋamba kyali wange mpa ku zugu nkole ki so tuulaze okuvuga enkuzeeka yasigala akyewuunya nnyo okumuvuga okumutuusa ewaabwe bamutwalira ku piki paka waabwe ku piki luvannyuma nnyo lwakitegeera nti nno ndi musajja wazugu wabula we twalinanga okusinkagananga nga nzigira ku piki ng'ate nzaavuga va ku bino ebyokutuula nti oli musaabaze nga nzaavuga tijja tutwaleko wano eno jja tugendeko out jja tugende tusinkane mikwano gyange
piki 24/7 nambuuza naye gwe wangamba olina emmotoka yaliwo kwololoka kiki ti munaye nakulimba naye nze ndi musajja wa piki naye ngendo kimugamba nga tumaze otambulako akabanga so basically bwetu we namusisinkagana kati sitole eyompoomu naye mubyo ebiseera njagala otubulire kunumya gye yakulumyamu wano amaze okukutagaza kutambuza essimu akwata lumu mu wiiki kiki ate ye kyeyakola ekyakusika emmeeme n'ogamba omukyalo nekyamazima ebintu katubifuula official. Mukyala wange oyo kyali mwangu okufuna first and foremost ng'ovudde ku kyokubeera omuzibu she was stubborn. Ayinamu ku ddalu. A very stubborn person. And mwalimu bagiyitaani arbitration court oba kooti y'abawala etuula kati mukyala wange alina bambi muganzi we yali alina nga obimanyi ebya kampasi sijja kuyimba nange nalinayo owange mebyo ebiseera naye nga ndaba neetaaga okuluubirira okufuna ki ono ng'olaba oli tekigwa bulungi kati gyamalanga agaana gye namalanga nga nkola ki nga ngezaako kati lucky enough nalinayo mukyala dokita ate nga yakulira akakiiko ak'abawala abo akalindi kaabwe ke baali balina excuse me kati nga nze ewa mukyala dokita gye nkola ki gye mpitira n'enseesa enku kati labayo ebintu by'ensi bino eno bizibu mukoddomi wange omu ng'alina waakolera ng'ate nange awo ninawo mukwano gwange mu ofiisi y'emu kati nga buli kadde nkola ki nkyamawokko kyekiriwo kati nga ne muka akola ki andaba kati laba we tugenda ku mbaga ya mukyala dokita nga twawerekedde bameka babiri yoza Lydia aweereza mu muganda we ebifaananyi amubuuza ono omuvubuka omumanyi otya Lydia amugamba kati lwenzirayo ku ofiisi yaabwe ampita emabbali aŋŋamba gwe nakulabye okola ki ayagala kubuzaabuza mwannyinaze omukole ki muveeko naye twali bavubuka ffenna kati nga nendaba omuntu ate alina okukola ki okunyangwiza omulimu yateekawo embeera kati ate yayagala mugamba ogenda fuuka muko supasana muko ekola kintu kimu nseererezaako ku lugendo emugga sesaamu naye teyagaana munnaye ng'akola ki nga ntaasa kati Happy Home eyo nali njikola it was a briefcase company nga wonkubira halo ono Happy Home nti yenze gwani nti nze zuwa nti njagala kino nekino gamba kale kankuleetere wajjuke nalina piki kati nga ngenda nkubira munnange omu alina that item gyokola ki gyoyagala nga nkikola ki nkikuleetera nga nzizaayo sente. That was the nature of work that I was doing at that time. And I had a cleaning company also around the same time, fumigation and cleaning. Kati, COVID comes in. Nga mugwokunaawo. So, gwate kuli mugwokunaawo gwakutaano around that time. When COVID comes in, mukama yali yannyamba. Nali mu 2019 nava mu bupangisa. Kati 2020, I was staying in my own place. But, nga omanyi ebyekivubuka. Okuzimba nazimba buzimbi tempo kasitana yambusa ebisenge nenteekako roofing kyali kyerereze wekiti nga olaba yeno gye bayita studio actually the actual sense of studio room temwali kisenge kyonna munda temwali nti neno partition to divide nzeko nti bedroom eri wane eno kiki it was just one big mass nga olaba akazinga bekabeera kati nali nazimbanga era nga naleeta bana nalina ekitanda oba nali siina nalina omufaliso nalina ekitanda naye nga sina kijjayo nali nakibajjisa n'ekirekayo nga tolina n'amaanyi gakijjayo kati nga nagula omufaliso gwa 6x6
nga nagukanyuga mu nsonda emu so wayingiranga bwoti mu nnyumba ng'otunula amaaso gatokera ku mufaliso TV wane eno mufaliso wali eri ebidomola byange wane eno by that time nga naabirana mu nnyumba nga nagula ekibaafu ky'abaana abato nga bazinga kolaki nga naabira muri nfulumya mazzi n'oyiwayo kati covid agenda okutandika it was a Friday I remember nsigala ewaka Friday Saturday nayo nsigala ewaka Sunday nkolaki nsigala ewaka ndaba firimu kale nga wekugambye nti nina mufaliso gwokka nagusika ne nguteeka mu makati ga room nga ntunudde nga guli wano nga ntunudde ku kisenge kati ku Sunday olw'eggulu okwebowooko firimu zonna zimazeeyo Jingo Junior baani bonna mbalabye nzira ku simu okulaba ki ekigenda mu maaso nsanga ka message hallo Chegeera nga kava wa Lydia kabaddeko eddakiika nga 3-10 emabega nziramu kyekiriwo mbuuza covid yakwatiddewa nga yakubuuza nze mubuuza nti ndi wabaaba nti oli wabaaba ebaaba luddawa nti it was a place that was near to my place by that time I was still in Lubowa when I nazimba nga ngamba ndi kumpi namugamba ekyo jja nokola ki nakyalirako ngamba nja kola ki nja kujja nze saakola ki safari because I knew transport was hard so weekend etuyitamu Monday nze I had a bike nga nze ntandika kola ki kukola Tuesday nga nkola ki ngenda nkola kati ku Wednesday nkeerera ngenda nkola ngenda okukomawo ewaka nga ani ali ku mulyango nambi nga akoze eki ng'atuuse mubuuzo waayi watuuse otya waneeno tyanazze nvuga kagaali nti wangi nti ye nga nvuga kagaali yavuga eggaali mu covid but yali tava wala the proximity wasn't really that but by virtue that ntino yajja avuga buno bucyenja buno naye by virtue that twali mu covid awo kyali nga kizibu okuwulira nti omuntu yatambudde n'abaako walaga ati kati kafi wa boda yabeeranga wa saa 7 oba 8 kafi yasooka yali wa 6-8 bamuteekawo after lunch bamuteekako ku 8 bakkiriza nti omuntu aba amaze okufuna byagenda okufumbisa ekyeggulo kati ngendo otuuka eka nga akoze eki navange waka exactly 2 I used to maximize time from 6 to 2 mbeera nkoze eki ntuuse ewaka natuukangawo saa 7 n'eddakiika 5:05 oba 5:08 nga ntuuse naye nange ekisawa kya digito ku mukono guneeno nga tutambulira wamu kati then musanga wajja twogera mugamba ogenda kutuuka otya okuddayo aŋŋamba nayogedde naani ne mukosi genda kuddayo nja beerawo then I'll go back like on Sunday mugamba it's okay natandika kola ki kubaawo tubeerawo kati mu kubeerawo kwe kyekinyamba okutransforminga kimanyenda okubuuza ki kino bwe wamusanga atuuse waka tewalowooza ku mufaliso gwolina mu nyumba gwoko guli mu nsonda of course so many things were running through my mind but being that omanyi obeera omuvubuka waliwo ebintu ebimu ebitakuswaza ebitakulya actually kyekigambo ekituufu waliwo ebintu ebimu nga oba osanze kyennina kyekyo kyennina let's live with that let's live within that kati yansisinkanamu eyo embeera kati nasooka nampa program being that ye yasigalangawo ewaka nze nga nkola bukozi kati nga mpa program nti kati waneeno tukole bwe tuti wali eri tukole bwe tuti ate nze I was born and raised mu kitundu kyekimu ekyo Lubowa kati bwe yaŋŋamba nga tukole bwe tuti mu covid mwalimu sente nakomangawo waka nga nina kasente ne tutandika partitioning ennyumba being that it was big ne tugifuula bedroom sitting room ne kubeerako n'effumbiro zonna ideas zizerwakuba nti omukyala azze waka ne tuteekamu neki
ne wardrobe neteekamu ekinaabiro munda ne baplamba ne bakola ne tusiiga by the way n'ennyumba nayo saagisiiga kasita nazimba nze nali nkoze eki oyimaze okuzimba nazimba ne nteekamu tiles wansi by that time Goodwill yali yakajja nga Goodwill zalayisi bulungi kati nze omu ku bapioneer customers ba Goodwill ekyo oba omanya nenjiwa Goodwill bulungi wansi awo ebisenge byasigala bya plaster nga kyenkola sikoona ku kisenge byonna byonna bye nnina okukola tebirina kukoona ku kisenge ozannyira wakati awo kati nga ntunda fridge nga mbeera ne fridge mu nnyumba neebeeramuko wiiki emu wiiki endala mba ngitunze kabe microwave ekintu kyokka kyesaatunda ndowooza ali tv naye ate ne tv okugaana ogitunda nga ye amaze kukola ki kujja nebinene ebintu byakolanga rotation mu nnyumba buli kadde fridge leero ayinako bweti luli ayina bweti luli ayina bweti luli ayina bweti paka we baŋŋamba nti owaayi omuntu abeerako n'akake naddala ewaka actually lumu one thing I remember wabeeranga fridge ya Hisense single door yaka dispenser by that time it was still a very hot deal kola ki ofuna client ng'ajagala ng'ejjidde mu kala ya red ng'ate zagudde mu katale ng'ate nze gye nnine waka neŋŋamba client I remember the lady was called Jackie, how are you? And I'm fine. Can I get you the one that I'm having at home? Then we swap for the grey one. Then she's like, yeah, it's fine, it's okay. Nga nzijja ewaka bulungi nampakinga buto nayomba nemugamba nkuleetedde fridge mpya lwaki okayanira enkadde katugitunde biki nedda nandaga nti ayagaana kugenda ngamba olimba wajja kufunga kati so ekyasingira ddala okummaking what really made me make up my mind the time gye twayitamu awo mu covid eriwo akazigizigi covid yaliwo akazigizigi but she shaped me up, modeled me up and bundled me up to become who I am today. Ekitegeera kati wenaviira mu covid nga n'ebyo ebyokulowooza mu bawala nali muntu wa mwenge nnyo nali muntu wa mabaala nnyo ebyo ebimu ku bintu ebyayongera okunshapinga up kati tugenda okuva mu covid oyo nga ndi mutawakavu ku mutima nga sikyanoonya nnyo sikyawankawanka and life moved on just like that. Kati gamboza kibuuzo ekigero tuwa ekiddako covid bwe yaggwa Lydia yaddayo ewa brother oba yasigalirawo ddala? Eyo nayo story ndala but this is what happened. Twabeerawo covid we untighteningamu of course wabeerangawo amasimu okuva mu bazadde saga kugera linnya lya mukodomi wange nga bamukubira let me call him Muko nga bazadde be bamukubira Muko oli otya tuli bulungi nti tubadde tugezaako okufuna Lydia naye we can't get her. What's up? Nti Lydia yagenze kunaaba kagamba Muko yakuzannyira omuzannyo gwonna mumugumiikirize Muko kati wayogera ekyo ng'atukubira Lydia yangu mama akunoonya naye tukole conference call kati nga ye Lydia yasooka okukubira ani maama abamukubira maama no asooka n'ayogera ne Muko aba ayogera ne Muko nga bagattako maama maama agenda okwogera halo maama osiibye otyayo maama temusaba baana bange nti ye tusaba baba waaliwa kagamba mukadde tamina kumanya nti teyakigatta n'omulundi n'ogumu ye nga lowooza bali mu kifo kimu ng'amanyi nti bali mu kifo kimu nti abaana bagenze kuzannya kitegeera so Muko n'agattirawo awo but then after covid she had to go back home and she was still a university student ng'agenda kola ki ng'agenda kusoma mwaka gwe gusembayo ne mugamba you know what tugende eka tukole ki tukyale after graduation no before it was before ne mubuuza muzeeyi w'omukambwe oba tugende tukole ki twogere naye nangamba taata ekituufu simanyi reaction yani ya taata but twogere ne Muko agenda akole ki ayogere naye koye kale
ayogera ne mukoddomi wange mukonga agenda ayogera ne muzeeyi muzeeyi n'atugamba no it's what it's okay anaamalako okusoma nti yajja kumalako if that is it waba asiimye ngaayagala agenda mubufumbo it is what it's okay it is okay so muzeeyi we yatu inviting otujje muki mukukyala it was like what a go ahead yawe twatuukayo n'atuwa terms and conditions ze yali ayagala basically it was more about education yambuuzaawo gw'osomye kwenkana ki by that time nali maze nange okusoma kwange nali nga segasekaawo certificates ezo zogattako nga nyongeddemu ne ka diploma nalinamu nali nga segaseeko obutabo bwange bungi njaawe kati ne mugamba no it is about the bond but ayina osooka okola ki okumaliriza naye wano we mbadde neetegekedde tukole ki okukyala tukikole ki kiggwe but ne kye twali tukwesa emabega yali afunye olubuto lwa jini ekitegeera my first born yali afunye olubuto lwe so when they gave me the go ahead the green card it was like omugugu nobanga agwetikudde era they welcomed me very well ewaka we had a simple kukyala it was very elegant very nice era neebaza nnyo bakoddomi bange abo bankwatirako nnyo ne bakyala bange abaliyo eyo bonna bankwatirako wamu and their whole family ate bansiima nina abako bangi bengenzeeko emmere ne tugiriira mu motoka gye twagiddemu naye wali eri wetugendayo emukono era waka senga mukwano gwange nnyo akubira kasimu ne tunyumyamu ne tuwaya muzeeyi naye mukwano gwange nnyo tuwaya tuli ba mukwano ddala ate n'omukyala yafuuka ki mukwano gwange ddala kati nyini yawo waliwo ekibuuzo ekiddako byonna mubiyiseemu ebyo kukyala kuwedde kati ate ofuna ota ekirowoozo ekigamba nti mukyala wange kaŋŋende annyanjule mbazadde tukole omukolo oguli official okukola okwanjula we were given a timeline but remember nga we nkugambye nti mu kugenda mu kukyala Lydia yali akyasoma kati she finished school of course within that time Grace yali alina semester n'amala okusoma ne tuzaala kati nali nsabye omwaka gumu okugenda mu kukyala nali nsabye omwaka gumu tugende mu kwanjula kati between that time yamala okusoma n'azaala n'okuzaala kati nempandikira taata ebbaluwa nemugamba taata sijja kusobola kujja mu budde bwe nakola ki bwe nasuubiza kubanga ekisookera ddala by that time I had a lot of struggles at work nali nkoze akaduuka kange akaasooka okumpi ne finka ekatwe naye ng'abakozi bantawaanya naye n'omukozi eyanziba kubajjukira nagambye nali nkola business bbiri nalina cleaning and fumigation nalina ne happy home kati my partner in cleaning and fumigation backed out got a better job and went for greener pastures so I had to ride into the company one man army solo nga nedduuka ulikola ki weliri kati basically we were doing more of wholesale nenfuna omukozi ne tukola ng'ategeera business bulungi ne tukola and were friends but you know sijja koke kambayite workers think we the bosses are stupid ekitegeera he took my love for granted he took my opportunities that I gave him for granted kuba namulekanga n'akola ebintu ebimu which I knew but nosirika but there was a milestone that he reached nengamba it is too much nga nziba nnyo nemugamba no you know what kankole ki nkutadde kankute kati we namuta as a business person I had to sit down and weigh my options business zombi kuba obudde zaali zikola ki zambuka zaali ku lugendo lwe lumu nga zambuka equally what well but remember in cleaning and fumigation capital kosinga okuteekamu one technical know-how and technical know-how plus machines naina machine nga zitowa milioni nga 15 n'obumanyifu bwange mu mulimu
ne bakasitoma benkolaki Bokoledde. benkoledde bemmanyi. Then when it comes to Happy Home, I had stock eyali akubisaamu eno side emirundi nga 5 oba 10 ng'ovudde ku ekyo nga nina edduuka. Kati omwana ono yagenda n'abba ebintu ebiki Ebimu. ebikalu. Kakitegeeza he was playing around with my what? Business stock. So he was playing around with the whole business as a what? A whole. Kati ebintu bya business tubyamu looni. Gana ofunayo ka looni waneeno ka quick cash banka nekwa olinakwa okyegera kati bagenda ne babba ebintu ebyo nga babibbye kakota obeera okola ki? Fiirwa. So when I sat down ne ngamba Lydia omanyi ki? Kwata omwana naawe jangu tugende tukole ki? Tutandika okubeera ku mulimu. Twekolere omulimu gwaffe ebya cleaning and fumigation mbikoze eki? Bitadde. Era I had some friends when ali nkola nabo ne mbaguza machines mpola mpola. Ezasikawo ze natandisa washing bay naye omulimu ne nkola ki? Ne nguvaako ne concentrating ku Happy Home. Kali that is how Lydia comes in ku dduuka that's around 2022 if I'm not mistaken, if not end of 2021, around that time, because Jean Muzaram 2021 I think. So that's how she gets on board. Kati ne tutandika okukola ki? Okutambula. Up to today where we are now. Anti nadde mbuze ekibuuzo kiri eky'omukolo wakirowoozaako tonogamba kati kanzireyo. Kati we come to 2022 nga tukola mu kaduuka kaffe. Mukama n'atuyamba. By the way, abantu bonna I encourage you to work with your partners. We tukola ebbanga liyita, we had targets. Tugamba nti business wetuuka waneeno tukole kineeno, wetuuka waneeno tukole kiri eri. Kati now on the bucket list Juki analina suubiza taata tena nakola ki? Nakkiriza. Kati in 2023 bucket list had only 2 items, 2 or 3 items. Twalina okufuna ennyumba enneneko being that tuzadde omwana, twalina okukola okwanjula, twalina okufuna emmotoka. Ebintu bisatu. Mukama n'atukwatirako ebibiri ne tukola ki? Ne tubifuna. Twasobola okugenda mu kwanjula ne tuvuga n'emmotoka mu mwaka gwe gumu. Ne tukola omukolo nga guli very colorful and it was enough for our means at that time. Wali very colorful. Ne tuva mu mukolo ndowooza nze omuntu omu ku bantu abagenda mu mukolo nga si bangi. Nagenda okutandika okuplaningira omukolo nga nina amabanja gange. Ekitegeera mu bantu bubanja sente nga business erimu amabanja ate nga gye nina okukola ki? Okujjamu okukola omukolo. Naye nze ngenda okutandika okugamba nti omukolo gujja beerawo ku I think it was 18th Ogwokutaano mu 2023 nga natandika oguplaningira 1 year prior. Nga natuula nakubira taata essimu n'ambuulira nti mutabani njagala kino ne kino. Ne mbuuza omukyala ki ky'oyagala. Senga n'ambuulira ti banne baagala bwe bati. Muko n'ambuulira ekyegeera. Kati nagendanga mbigula mpola mpola. Ekyanyamba ebyamasannyalaze nga nze abyetundira. Naye kati ente, akina embuzi, bineeno, sukaali biki na mukwano gwanga ogwe nawa ssente n'abeera nazo kumpi omwaka mulamba. Buli kimu nagenda okuyita meeting esooka nti banaye mujje tutuule mu meeting yange ey'emikolo ng'ebintu nakola ki? Nabigula. Naye sirina gwe nakola ki? Nagamba. Kali bagenda okumpa ssente zaabwe ze baasonda nga nsasula amabanja gange gaki? Ga mirimu. Ebintu byaliwo. Oludde ebbanja lyali liwe ery'omulimu. Ebbanja lyenalina lyali mu business nti zuwa wampa ebintu bya $5,000,000. Nina okuddiza $5,000,000. Naye ng'ebintu nkyakola ki? Nkyabiina nkyabitundako. Naye ku $5,000,000 mba ndi waneeno. Mwannyinaze nga nkubira nti Simon ogenda mu mukolo bambi weebale nkuteereddeko akakadde akamu ekitundu
ziwa kwata sente zo gundi nina abantu bange. By the way, I'm very appreciative of the friends the good Lord has given unto me. Omusajja yali antuuziza wansi n'aŋŋamba nti woba ng'ogenda mu mukolo budget weebeera ya miliyoni 8 making sure nti olina miliyoni 10 ekitegeera weewale okutambulira ku bantu biki bye bakola ki bye bagamba. Nze nina mikwano gyange, nina n'ab'eŋŋanda zange abaasuubiza ssente empitirivu nti okuva 2023 paka leero ssente empitirivu ezo tukyazikola ki? Tukyazirinda. Tuyinza obbalinda ne Yesu n'akomawo nga bo tutaabalinda. Okitegeera kati wamu mukwano gwange, a very good friend of mine and mentor who told me that yantuusa n'aŋŋamba, Simon, if you are planning a function of 30 million, by that time I was even thinking of 20 million, 25. Remember, if you're planning 25 million, make sure you have 100% of that money. Then for us, those who give you, well and good. Those who don't give you, it's also what? Okay, you're not going to hold any grudge on anyone, and you're not going to hold them accountable for your what? Function. Your function is you. Ashegeera. Nze nakwata omutimbi ne musasula kubanga nali nkola ki? Nkyagala. Namukwata good enough to use someone who knew us. N'agendayo ku site, najja n'ankotinga n'aŋŋamba ojja kumpa miliyoni bwezi. Nentandika ozimusasulaako nga tukyabuzaayo emyezi nga 8. Nenkwata owa kamera nenkola ekintu kyekimu. Nenkwata ow'emmere kyekimu. Nenkwata kyekyali ekibeerawo ekinene. Sound mukwano gwange nnyo. Kumanya nti mukwano gwange nnyo saamunyiigira ne yandisappointinga. Naye nali mukoze eki? Namusasula like a year before. Ne mugamba sente zino zikwata oziteeke mu business yeekulaakulane. Yali ankotinze by that time because ffe tetwalina mukolo munene. Yankotinga emitwalo 8 ne muteeramu value of depreciation ne in case of increase of what ne muwa akakadde kamu. Bala akakadde kamu sound ennaku ezo kaali k'amaanyi. Era yampa sound mulungi nnyo. Lwakuba yankolayo akantu kamu. Senga we yajja okunkima teyazannya luyimba lwange lwe namuwa. Kyekyannuma. Wale mwadde luyimba ki? Nalina akayimba kange ajja kazannya ku mbaga. Kati I did all those things before, prior. So nagenda otuuka mu mikolo. I am set. Nga bali bakuwadde wate bakuwadde. Siina gwe nakayanya. Nti gundi teyampadde Siina gwe nakayanya kubajjukira nalina abagagga bange be nakuba oluseke ku ssaawa esembayo. Nalina ssente zaabwe nga bazimpadde. Ate abantu bagaba ssente awo ng'omukolo gwa nkya. Olaba nti leero tugambe ku Saturday eno waliyo omukolo gwo. Abantu batandika okuwa ssente leero. Lwakuna, lwakusatu, lwakutaano. Kati ngolowooza nti no mbeeraawo neera nninze bo. Nze nasasula ku butcher ekisambi. Nakisasula ku butcher n'egula ennyama in retail rather than buying it wholesale. Nenzuwa musiraamu ne mugamba musiraamu kwegayiridde nkolera ka receipt k'ennyama. N'akawandiika. Naye musiraamu n'ondisappointinga. Kati that way it also helped me get contributions. Kuba ne musiraamu nagula ennyama naye ate yampaayo kuki? Ku sente. Yanzirizaayo ekizike. Yali mukwano gwo? Kuba wengula ennyama buli kadde paka leero. Wengula ennyama. Kati wemba namugulako ekisambi in advance. Obudde obwo bwonna okutuuka ku mukolo mazima ddala n'atakwatibwamu nsonyi kumpaayo kasente. Era okuwa ekizike. Yampaayo ekizike. Era ekizike kyatukolera. All in all, ezo omukolo gwakola ki? Gwakunyumira. Gwanyumira ekisookera ddala. Mukama yali ku sayidi yange. Abantu gye nagenda okunzaala nga banjagala. Ng'omukyala gwe nzigyayo nga njagala. Tewaliwo nti nno ng'emikolo nga juuza emikolo egyabaddewo omusajja yagenza okwanjula omukyala omulala ate ng'omukyala waguwuliddeko ogw'omukolo. Kati ebyo byonna tebyakola ki? Tebyaliwo. Temwalimu nnyo oyo siyaasa gw'olaba ku mikolo gy'abantu nti akina ate senga yamukoze kino kyate kiri eri. Nagenda mu maka nga ga ddiini nange nga ndi muntu wa ddiini ate nga nvudde mu maka ga ddiini nga ne gye nvudde bali respected ne gye ngenze bali ki?
respected. It was a very +1 on my side and on their side. So twagwa ku mutual ground. Era mukama mwebaza ddala kubanga kyekikyasinze no tukwatira awamu paka olunaku lwa leero nti tuli bumu kulwa mukama n'abazadde nabo batuteerako ki emikisa miyitirivu n'essaala mpitirivu nnyo zitukwatidde ewamu awo nga tutuuka ku nkomerero tukkiriza nti mu mikolo gyonna mubaamu challenges z'ofuna gwe omuntu n'ebirungi kikyogamba nti mu mukolo gwange nafunamu okusomoozebwa kuno oba buli kimu kyali nga bw'oli okisuubira Zwa ekibuuzo ekyo sijja kigaana naye when I sit down to review most cases abantu gye bafuniramu ebizibu some are self-made ng'oggyeko bineno which we do not have control over let's say ebyo byowulira nti nno senga yatadde eddagala mu mmere eyo solution yakuleeta mufumbi ng'omukola ki ng'omumanyi ng'omwesiga ate omufumbi oyo mumuleeta mumuwa omukolo mulamba sigamba nti nfumbiddeko bako bokka afumbire abantu bonna bali ku mukolo yes nti ziwa gwe mukubi w'ejjiiko chef ziwa nkuleese ku mukolo gwange nkusasudde miliyoni zo 10 z'oyagala ogenda fumbira abantu 5 ziwa you're in charge of cooking for me the muku noteeke ki emabbali emmere gye mugenda osavinga munda nti batata gye banaalyako bamaama baani enabbeera eva waani buli kimu kinakuba ku mufumbi temukkiriza senga kubonaabona n'agenda fuuwa mu byoto oshegeera that is where we have landed up to today nti chef ziwa yagenda okujja mu kasmart kako atosavinga abako awesenga senga ndeetere awo buli omu wakola ki walabira that is number 1 ekizibu ekyokubiri kyendaba kiri self-inflicted biri ebizibu bibiri 1 timing 2 how much the function is going to cost omuntu ng'olaba nti ebintu byo byakwatira kwata eno kwata kweri okitegeera omukolo gu planning nga bukyali nnyo wonaaba onaakola embaga mu 227 londa omwezi gwa 227 nga 226 atandika okitegeera mutuule mutegeregane ne mwagalwawo mumanye nti kino kyenjagala kiri ekyenjagala so that kibawo obudde even within the year ne mulaba biki ebikola ki ebikyuka tandika otusuula ssente z'omukolo ogwo oziteeka emabbali omukolo gugenda otuuka nga teweesiba ku Simon nti Simon wansuubizaayo 5 maama jjajja wange wanaamira akagirita nga nkwata 5 gange nkuwe gwe agenda omusanyu ate jjajja afe oshegeera jjajja yamiza akagirita tannalaama oshegeera alina square mile 2 ninofunako square mile 2 oba emu tannalaama ate akagirita bakagiramu 5 ate gwe nakusuubiza 5 gwe nkwata 5 gange gwogenda osanga era wena kufa ku muntu nina kufa ku jjajja wange okitegeera so you plan very early it saves you a lot of that kino kiri eri then ekirala kye advising abantu naddala abagole mwembi mutuule mulabe where your means lie and it goes back to depending on other people to do for you the function nti nina mukwano gwange ziwa kubanga manyi nti avuga S-class oba E-class I don't know which kind of Benz eriko ennaku zino eno buli kumakya ayiwa mu mmotoka emitwalo 5 so ndi kushuwa ddiiru nti ajja kumpaayo akakadde kubanga namulaba ewagundi yawaayo akakadde no it doesn't work like that kubanga ziwa mukwano gwo kikoma kubeera mukwano gwo you don't know what relationship he has with the other person gwe yawa miliyoni ziwa jaku ali entitled okuwa emitwalo gye 5 oba 10 kyaba ayagadde kyonna kiva ku mutima si kya kumukaka kati abantu buli we bakola emikolo nga gya short coming byebyo ebikola ki ebibaawo barilayinga ku bantu balala bakolera ki emikolo abantu balina ebizibu kitegeera so abantu tuplaninga emikolo ng'obudde bukyali
emikolo gireme tugwako nga nkuba. Ekyokubiri, let us not rely on people to do the functions for us. Ekyokusatu, woba weemanyi nti nongwa mu category bweti, kola omukolo ogugwa mu eyo category, tulekerawo okukakasa, tulekerawo osobola bukadde 5 oyagala kola gwa bukadde 2, tulekerawo okukakasa. There is life after omukolo. Osinkana abantu kati God has been good that nvudde nasobola okukola n'enva mu bupangisa. Osinkana abantu nga bakyali mu bupangisa, apangisa ennyumba ya miliyoni 1 oba emitwalo 8 oba whatsoever, ayagala kukola mukolo gwa miliyoni 2. Sijja gaana ayinza obeera 2 akola ki? Abisobola. But lwaki okola omukolo gwa miliyoni 2 okusanyusa Saimozi wa ne banne, nga 1 month after tulina miliyoni 1 yaki? Account. Ya rent, ya landlord. Abaana baba balina okusoma after mukolo. Nawe obulamu bulina otambula. Abantu balwala. Emmotoka, totunda mmotoka yo kubanga ogenda mu mukolo. Ekintu ekyo sikiwagira. Totunda mmotoka yo kubanga ogenda mu kuwasa. No. Kola omukolo gwa miliyoni 5 n'abantu abatuula ne bakola emikolo gya mass wedding biki. They are happily married and living in their marriages pretty well. Tebalina gwe baakakasa. Ebyo bakwogerako, abalya mmere batwogerako. Olunaku lwaleero n'olwenkya. But jjukira nti n'olwaleero there is another thing happening. You're not so interesting that you'll trend for today, tomorrow and the other day. No. But there are those people that have to rely on you. Whether you trended or you didn't. They have to do what? Balina okubaawo. Kati for my example, nina bawala bange Jean Jedi ne mutabani wange Judy. My immediate family weeri. Ntunulamu nti school fees Jean gwasasula, Jedi gwasasula oba ne Judy. Tunulamu bills ze tulina ewaka na kiki. Kye nagambye nti abantu ne bansondera ezisukka mu ze na budget kwenkola ki? Kwokoma. Bwe tuba tulina cap ya miliyoni 5. Bila okudda ku bbeere lya maama. Okudda ku bbeere lya Sebaleke Jimmy Goreti. Wallahi ne tusonda akawumbi kalamba. Toyongerako. Ekyo ne mukyala wange akimanyi. Bwe tuba twakkaanya nti miliyoni 5. Gegagendo mala kino. Gegagendo kimala. Mukama n'atuyamba ne basonda kawumbi. Kwe tukola ki? Okoma kwa 5. Akawumbi ne tutandika kayiya buto. Kakoze ekyate kwekyako. Waliyo jubileewo, waliwo silver basale, waliwo biki. Ulisanyuka kwolwo. So we are getting excited. Mbwate twa planning motoka, tumuwe yaka motoka. Biba byancha. Nti ate ku mukolo mwade mwa planning atata alifuna ntebe. Ate kati. Entebe ne sente zizenji tuguleyo motoka. Ate sente zaze nyingi nti tugule motoka neki. Teriyo muntu asiima n'amazaayo. Ate singa baali bamazaayo, singa nayo breweries terina business. Naye kyova olaba brewery munono mu Kampala mpitirivu. Wakuba ezimanyikiddwa nayo breweries, East African breweries ezimanyikiddwa. Zisinga obunene. Naye abakola kaziire, abakola bukombucha bonna, abakola ziwalagi zonna, ba ambiance bani bonna, they're all there, but they have never satisfied the market. Shegira, tukyagunywa. Ensi tugiryako makoola abaliri emirandira bakyali. Ate ngira n'abanajja bajja kukola ki? Bajja lya bikoola. So, couples should think about life after the function. They should think about themselves and prioritize themselves more than the people they are calling for that function. Then, at the end bit about it, it is your life. And ogomukolo gwina features enkulu kati ngaffe abakatuliki. Ekisingira ddala obukulu kya kugenda mu church na mirembe Rubaga wa ne babateekako emikono egyo sacrament eyo n'ogikola ki? N'ogifuna. Kye kisinga obukulu. Bino ebyokukyaza abagole abagenyi bamwe ku Serena wa it is a by the way. Bintu by'abazungu bye babitandikawo. So it is a by the way. Kati kiri gye muli okubikola oba obutakola ki? Obutabikola.
teeka ssente mu mukolo gwo, sasula kyaki, sasula omukubi w'ebifaananyi, sasula ow'emmere yammwe ababiri oba n'ababowerekeddeko, biri eri ebisigadde kolako ky'osobola. Bw'oba osolayo abantu balala 2 leka bajja 2 si kujja bantu 100. Nze nayita abantu ku mukolo gwange ziwa, naye era saabasanyusa kukola ki? Abajja balina obukulukulu bwe bayombera nti kino nekiri tekyakoze kitambudde bulungi. Abatajja okunyiiga kwe banyiiga naye nga tebakontributinze nako kuyitirivu. Okitegeera kati nosinkana nga ensi eno esigala eddayo ku makoola si ku mirandira, toligiryako newoliba okola otya. Simon nga tuwumbawumba mu kigambo kimu, njagala onsibirire entanda bavubuka abatya okutandika oba ate ogamba manyi kyekyoyogeddawo nti ne bofuna akakadde enkeera nga gwa planning emitwalo 2 ku mukolo okozesa 2 nojja sanga omuntu olwese motoka gitadde mu looni ayagala kukola mukolo, osanga omulala alina ettaka ekyapa akisinze mu banka kukola mukolo. Njagala mu layini eyo gwe nga gwe muntu oyagala osinga ekyapa, ayagala okusinga kadi y'emmotoka, ayagala oteeka apartment ye mu banka because ayagala kukola mukolo gwa kizibu kadde 8 naye nga n'ogwa 10 adda gusobola omuwa magezi ki? Financially speaking, kubanga ekibuuzo kiri financial, sinza asinga amagezi ga finance, but practically I've experienced it. Guys, ife abajja ku mikolo gyammwe tetusiima, kankiddemu tetusiima, tujja kusunga oba ndi muganda wo oba ndi sengaawo oba nze kojja oba nze akebera obwala bw'abaana beewammwe oba ki, okitegeera ffe tuli kukola ki? Kusunga. Ate ensi eno tekola ki? Tekungulwa. Work within your means. Have that budget and stick to it. Work within your means. Woba budget yayogera miliyoni 35 nkwegayiridde koma kwezo, ne wofuna akawumbi, ne wofuna meka koma kwezo 35. Do not get excited n'okola ebintu by'otalina kukola. Bino bye tulaba fireworks ku mikolo ababikoze babi planningira. Don't do that because to planning. Olyagabye benzi. Olyagabye benzi. And guys, mulina okumanya ebintu bineno, cameras zineno zirimba nnyo. Abantu bamaketinga bizinensi zaabwe ku mikolo, ekyo mulina kimanya. Ekyokubiri, abantu bawuddiisa ku mikolo. Wenzirayo ku bantu abavubuka oba bannanga abagenda okukola emikolo, tukole emikolo nga gijjamu ekyo kyetukola ki? Kyetusobola. Ekirala, abantu betukolera emikolo tebasiima. Ife abajja ku mikolo tetusiima. Obufumbo bw'abantu bameka? 2. Omwami n'omuki? Omukyala. Mu planning ekintu kyammwe. Ba mu planning buwuddiisa, mu planning okuwuddiisa kimala. Ya planning ekyaddala ne planning ekyaddala. Nawa planning ekyaddala. Kola ekyo kyennyini ky'okoze eki? Ekijja mu busobozi bwo. Obulamu weebuli. Landlord tagenda kusaasira kubanga wakoze omukolo. Atagenda kusuubira mu busuubizi ki? Sente alowooza zaayingidde. Omwana tagenda gaana kulya, togenda munyumiza nti no leero tewali sente za mugaati, leero fo okulya amatooke tulyemu kawunga, akawunga fo okulya grade 1 mbu tulyemu kali eri akacyacu. Nawasiza mama wamwe. Ebyo tebagenda biwulira. Kiriza Simon nga tuwumbawumba abantu tuddemu basomere enamba z'essimu, balagirire kampani wesangibwa nabyokolodemu bisome, atandikidde program eno wakati abeere nga addamu apiikinga ne kombo zaffe tuziddemu tusibule. Bampita Simon Peter Chiega Mubiru ow'Emmamba, nze CEO wa Happy Home Uganda. Happy Home company etunda electric appliances naddala kitchenware appliances, both domestic and commercial. Tutunda ebintu nga fridge, cooker, microwave, TVs, tutunda pressure cookers, ebyewaka mu ffumbiro ly'ewaka ne mu ffumbiro eriri commercial, tugambe nga mu hotel, mu restaurants z'abantu abangi n'ebyo byonna.
tubeera n'ebyuma ebiri commercial nga ovens, baking trays, tubeera ne mixers, tubeera ne proofers, abaagala okutandika bakery ezo zonna tubeera nabyo. Tusangibwa e Katwe opposite Equity Bank Uganda. Edduuka baliyita Happy Home Uganda, liri kazimbe ka yellow kali painted MTN Momo, n'ebipande byaffe ebya Happy Home obeera obiraba bulungi. Abaagala ku namba zaffe ez'essimu tuli ku 0754 704 731 neya MTN 0762 235657. Yakati wenyini awo tetuyinza kukola nsobi kufundikira programu eno ng'omukyala tomutumiddeeko. Tumira omukyala nebyagala byonna okuyisaawo, obubaka nga bugenda wa mukyala oyo mugambe byonna, oba omuyimbiramu. Naye n'abasajja ennaku zino omukwano balina mungi, bayiga okuyimbira ku bakyala baabwe. Paasi bayimbe waka. Ekyokuyimba kankirekere mukulu wange Paulo, sijja yimba naye mukyala wange omulungi Nambilirya Bulya Gertrude, ekimuli ky'emukono, kwagala nnyo, kwagalira ddala. Kwagala nnyo, kwagalira ddala. Amiina. Ekyamazima programu yaffe bwe tubadde leero, buli ekyogereddwa wano tusuubira nti gwale yawuliriza oba alaba olina kyogenda okuyigamu. Tuleeta abantu bwe bati, sigamba nti tubajja buzi gye tusanze, wabula tufuna oyo yali akoze ku mukolo era nga n'obulamu butambulira ddala bulungi. So abaako nekyakugambye tusuubira nti ojja kukiyiga oba ojja kubaako kyoyigamu. Bigambo biwulidde sijja kubiddamu, wabula ffe tubaagala. Mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale ku subscribinga ku YouTube, mwebale nakwagala programu eno kyatuyirizibwa. Ffe twewaayo okubaweereza buli kaseera, tuleeta abantu ab'enjawulo. Era badde kawasa tujja tuyinza okuleeta ate nga mugole. So twewaayo, manyi ffe tukkiriza nti ono Saimu byayiseemu ate Peter si byagenda okuyitamu ku mukolo gwe. Tikamada byayiseemu ate omulala si byagenda okukola ki. So kati omusajja mumuwulidde yagambye yafuna ssente zaali mpitirivu naye yasigala ku milioni 3 mu mmeka zali apulaninze. Naye nga tebannaffe bangi tubalabye ng'afuna 3 leero, abadde yapulaningira anagamba nagana 3 kangongere mu mukolo ku ssaawa ate esemba, and of which kyandabadde tekyetaagisa. Nasa tugandiyadde gamaalu yaddala omukolo. So nsuubira nze nga nzena kyenzizeemu, naawe ali alaba programu eno nsuubira ojja kubaako nekyoyigamu, pulamu ojja kubaako kyebukyukako, ate tulowooze ebitwala mu maaso ng'abasajja oba ate nga countrymen and women. For God and my country, Sabasajja Kabaka Wangale. Chat with Ziwa.